eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo ali ku mukutu gwa The Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala weebale kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero tulunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo atwaniza omwoyo mutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati omusumba Peace Mbabazi mu butongole avuddeyo ne yeetondera eggwanga, yeetondedde abasumba, yeetondedde abakkiriza, yeetondedde omubiri gwa Kristo okwetolola ensi yonna mwe mwenna abaakoosebwa ku kyaliwo ku lonchi oba ku kivulu kya Leigi ekyali e Kololo we yazinaaga ekisaanyi n'asukka we yaalikomye. Bigambo byagamba yali tamanyi nti oba kiyinza okuvaamu weekityo kuba yali agenze wa mukwano gw'okuyimba ate ebyavaamu tebyali birungi. Asabye bannayuganda mumusonyiwe nga Bayibuli weegamba twatuligangana ebibi ffekka na ffekka tusabirigane ate tusobole okuba nga ate tuwona oba we twatula ebibi byaffe mwesigwa okuba nga ate atusonyiwa era n'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo gujja tunaaza gututukuze. Kakati mwe mwenna abayisibwa obubi ndowooza mukkirize okwenenya kwa sisita waffe ak'omuweereza wa Katonda agayaba naye mumusonyiwe nnyo mumusonyiwire ddala abeera essanyu era sitaani atera n'aleeta ayagala okuleetawo ennaku naye tukkiriza Mukama nti ajja mugayidinga ate asobole okuba nga akola ki asobole okuba nga ataddamu ebyo ate ebyakolebwa. Kale leka mukuwe ate yabadde ndowooza mu kivulu kye yabaddeyo bane konsati eyo bambi neyeetondera eggwanga kaliro kamususeeko n'agamba kulaba Uganda kuba omubiri gwa Kristo kulaba abasumba bonna nza okuba nga kye nakola kyabayisa bubi bannaye munsonyiwire ddala. Kale kamukwe Peace Mbabazi. Okwetiisiza Uganda okusaba okusaasirwa ninshaba ngu munsaasire ahabu nkaba nshemeriirwe naza kweshongoraho omunywani wanje Regi nk'okuntera za vibe zanje mazima ekintu kyarigamu kubi abantu baba hated nashemererwa nashamba omugyere bagukwatira higuru mazima tikirashemire nyo nk'omuheereza nyiraho cyo kweshongora hatindo pastor nishabaranga ngo ansase abo kugira ngo tinda yegendeserize okurigiro kunabeni performing kina abantu binja babire hated nanye nkaba hated nk'omuntu because kunarebire kari akaguru tinda manyengo nakanje ninkunda Regi nonga akiza yanyeshongora umuserena yanyeshongora busha nanye nkaba nyino kuza yunkashemerwa nawe abishemwo omwamashemerwa wotaga control ingire ngabasa kuretera obuzo abantu bingi bakakitera hensibo karga stage ndi innocent ntakumanye cyabo natahomuka nabyama mukasheshe nanye nimuka naza hasi munatanika ku scrollinga kuza kugira anti akasika nakaguru akakaguru sinako asi ekikande kiteteye kanosa ninyi kuza kugira anti nsangani nyawe manyangwa kantu kagira kikawamu karara ndungwe niho nafa namanyangwe ekitane ryo nerwanse cyakwetanga ne kanisa habo kwa kunizira hano yabishemwe abantu bakakire bigambo byanje bankunda namanyangu stante buramuhanda okubashaba okusasirwa munsasire ihangari nsasire owankwasire nka itwe tukintuba turya higuru yankwatira hansi yajuminga ekintu nanye kunarebere kari akaguru oza nanye nkahura nashoberwa omunsomo konkanisha bangu munsasire tiyo mico yanje cyo cyabe kintu ire kororo nguze kwemura Peace ninkunda kubura enjiri yamaka y'abafumbo kansoringa abantu kandi ndiyo muhereza
nanye kikandenga tikumanya okukyalabireho akaba ari omwinazi konka ninshaba ngu wakikozire nimusasira abokuba kimuka omukasheshe nanye nayereguramu nagira nti kamba nze ndebe okugura oku nimbasa kuya nkuteeke hanuya nkoku nakureeba screen nagezaho okuguru kwagira ki kwayanga mwene omuntu owakikwasira atyo nimusasira kandi nimukunda yoyo Peace Mbabazi. Ndowooza bannayuganda mukkiriza okwetonda kwa sisita ono. Byonna bye babadde mulowooza mumusonyiwe. In fact yono abayibi bonna babikoze. Gundi Bugema yagera mu bivvulu naye yabikolako ono yali ya Joseph Ngoma mujjukira naye abasigadde tebakkiriza kwetonda beedifendinga naye ono aba simanyi oba okwetonda kwe conviction manyi biri bintu bibiri waliwo okwetonda nga Mukama yamulumiriza waliwo okwetonda nga akaliro k'abantu ekitegeere nga gamba abantu bandi bubi nnyo leka neetonde kati ebyo bibiri byanjawulo wabanga Mukama amulumiriza kw'ossa n'amaloboozi g'abamu ku boogedde then ekyo tukisanyukira era sisita waffe bane mu musonyiwe naye wabanga just pressure y'abantu then ate tusaba mwoyo wa Mukama amulumirize kubanga kisoboka okukiddamu nga just otya abantu oyulusoza okuddayo mu bivvulu ebirala ate nwabaawo ekintu ekirala naye katukirize nti Mukama yamulumiriza era Mukama agenda kubanga amuluŋŋamya banaye mu musonyiwe yoyo yokka gwe n'akalabye bangi abagenze mu bivvulu by'ensi bangi abategese ebivvulu by'ensi bangi abakoze kolabo n'abayimbi b'ensi naye webabaawo okubagambako nti bannange lwaki mukola kino lwaki muyimba n'ab'ensi ku stage yemu beewolereza ne baleeta n'ennyiriri okitegedde ne beewolereza ne beekaza naye ono wabanga afunyeemu ka conviction ng'omwoyo wa Mukama amujjidde ekitegeeza Mukama amwagala nnyo 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 era nnyo ddala era tusaba Mukama ayongere okuba ng'akola ki Mukama ayongere okuba ng'ate bambi amuluŋŋamya manyi Katonda Bayibuli egamba nti Mukama gw'ayagala amunenya nze njukira etwalinga ku ssomero nga tica ati akukuba nnyo nokane omusomesa ono lwaki ambeera ku lwaki nze naye tetwamanyanga nti kumbe aba akwagaliza ku ssomero omusomesa walabanga n'okola vulugu akutunda butundizi wati gwaba yakuleka olina ne school fees z'abazadde bo naye olaba akuteekako olukongolo kebyo be bazadde nze gye nakuliira waffe nga teri eyo muwala mulenzi mwenna mukola emirimu gyegimu buli omu abeera n'olunaku olw'ekiyungu buli omu amazzi nga fe abakima naye nga luba lunaku lwo okolanga muwala kati twalowooza nga batubonyaabonya ate tumala kukula ne tulaba nga ate bituyambye bitukoledde okitegeera kakati ne Katonda bw'atyo Katonda gw'ayagala tasobola muleka azikirire era ateekawo engeri yonna emukomyawo gy'ali so tusaba muganda waffe oyo muwulire okwenenya kwe bambi mumusonyiwe ate mwongere okuba nga mumuwagira kuba wuuyo muyimbi alina ennyimba mwongere omuwagira n'okumusabira kuba kikulu by the way kumusabira kintu kikulu nnyo 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 kubanga omulabe waatyo mulabe kasita akukonkona waati n'olaba ng'oyitika baasi aba amanya nti ono ki ono mwangu kati olala ajja yitira mu chapter ndala nnyo 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 nga tosobola nagitegeera naye tukkiriza Mukama yatandika omulimu omwesigwa Musumba Mbabazi ajja kuba nga ate amuluŋŋamya aleme kukyamuukirira lw'abantu abantu bwe bateekawo eddala ate ne bamala ne balijjawo naye Katonda wabanga yakuyimusizza omuntu ne wakola ate tasobola kuteeka ki tasobola kuteeka wansi so bano abantu betuweererezaamu batukyamusa batuwaana bagulira embizzi bagulira esooda ne bakuwaana ne bakusuuta naye ate bwe lutuuka nga lwakukuvaamu ate be basookera ddala
kati kitegeeza nti buli kyokola kyonna fuba nnyo okubanga kisanyusa Katonda first. Omwana w'omuntu n'aba tasanyuse muleke, kubanga human being omuntu newokola tosobola musanyusa. Kakati sister waffe kola wamma ebisanyusa Katonda. Olaba nga ekyokunamira abantu Katonda kimusanyusa kola. N'olaba kimunyiiza nga wovuddeyo ne weenenya, then ate ekyo kirungi nnyo. Kakati Mukama mugambe kiki weewaawo njagala abantu bantegeere, njagala bakyamusa, naye gwe nkolera engeri eyo etakuswaza, ekuweesa ekitiibwa ate gulumiza erinnya lyo. Katonda ajja kukola engeri yonna. Naye bw'oba ng'okyayimba n'ab'ensi, kirungi weenenyeza, naye sitaani sitiru ajja kukusooberera. Nze kyo nkikugambye. Kasita oba nga okyakolagana n'ab'ensi, ng'okyayimba nabo, otegera nga bakyakola ebivvulu ne bakwaniriza n'ogenda, ensobi zikyajja. Kati Nambeki tetugamba embooba legimu, ebivvulu by'olaba nga bikontagana n'ebyawandiikibwa, eyo togenda, okwewala ebyo. Ge amagezi ag'obwereere, togendayo, gendawo wokka. Kati nga we wabadde awo tolaba nti awo wagulumiza Katonda. Awo wagulumiza Katonda. So kakati sister waffe bambi tukusabira Mukama ongera okulungamya, ongera okukolamu omulimu, ate omwoyo wa Mukama mu byonna yaba kukulembera, kubanga ffe tetusobola. Omuntu omumanyi ndowooza omulozezzaako, bw'okolera by'atayagala ng'akusabula. Kati omuntu ye tomanya kyayagala na kyatayagala, naye ekisinga byonna kwe kuba ng'ate okola okwagala kwa Katonda. Kale yabadde muganda waffe Mbabazi Peace ng'avuddeyo okuba nga yeetondera eggwanga, ekkanisa, ate nammwe mwenna abaakosebwa olwa ekyo ekyaliwo kye mwalaba mwenna ekyali ekololo. Bayibuli yo ye ebeera ku mazima, ate ekirala nti Katonda affe mwesigwa, etwatula ebibi byaffe, mwesigwa otusonyiwa. Era kyemanyi nti muganda waffe oyo okuba nga okwenenya kwe kuvudde ku ntobo y'omutima gwe, Katonda talina nsonga yonna, kubanga kye kyamuleeta. Ensonga lwaki yava mu ggulu okujja wansi, okuba nga akomyawo enkolagana eyo eyali emaze okusaanyizibwawo omuntu we yayonoona oba omuntu we yagwa ate mu kibi. Ndowooza sigala kubanga nsukkako wano kaneetololemuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Mbaagaliza ate amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.